Mu kifaananyi mwe tulabira ensi nga ekyalo ekimu ebifa ku mulirwano tebyawukana nnyo na bya wano. Gye buvuddeko tubadde nga tulaba okwekalakaasa e Cameroon era kukyagenda mu maaso. Kakati munnange mukimanyi bulungi nnyo nti ku guno omulundi Mukama Katonda ali wamu naffe mu struggle era buli kimu kyonna ekibaawo kyongera okusiiga ekifaananyi ku kiki ekijja. Wabula nti ebintu bingi bye tulina okubeera nga tutunuulira mu kwekalakaasa mu mawanga amalala kutusemberedde wano e Tanzania, era nsuubira okuba nti ekyokulabirako ekyo Bannayuganda bakitunuulidde n'eriiso ejjogi. Jjukira nti ku mulirwano wali e Sudan, South Sudan, emmundu eyaka. Oba tokimanyi emmundu sayidi zeeyo eri mu kwaka, naye eyo yonna Gen. Museveni alinayo nnyo omukono, alinayo omukono era amagye ga UPDF gye gali mayitirivu, naye nga emmundu eyaka. Era nga ne mukwano gwe Samia Suluhu owa Tanzania, era nga okusinziira ku byakoze oba ku byakola kyeraga lwatu nti ateekwa okuba nga naye akatabo Gen. Museveni kabadde nga gy'akozesa nga bwe yakawa Ruto, kirabika ne Samia naye baakamuwa. Kubanga munnange tulabye obubonero bungi nnyo obwefaanaanyiriza obwa wano mu bwannakyemalira. Naye kati okwekalakaasa e Tanzania tulina bingi nnyo ebyokulabirako, era waliwo ebintu bye tugenda tulaba nti kisoboka na kino okubaawo, kisoboka okubaawo. Jjukira gwe munnange atamanyi kikigenda mu maaso. Ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'10/2025 wabaddewo okubaluukawo kw'okwekalakaasa okwetooloola Tanzania yonna yonna, naddala e Dar es Salaam n'ebibuga ebirala, nga kuno kwabadde kwanukula ku kulonda kwe beemulugunyaako, nga bangi bonna bakiraba nti si kwa mazima na bwenkanya, kubanga Samia yeevuganya nti oyinza okugamba nti Samia avuganya Suluhu. Tewaliiwo kwegamba Hassan avuganya, kwegamba abavuganya bayinza okubeerawo basatu. Waliwo Hassan, Samia, Suluhu, bonna muntu omu owa Chama cha Mapinduzi, ekibiina ekyo ekifuze Tanzania okuviira ddala independence oba eggwanga eryo bwe lyafuna obwetwaze. Kakati munnange nti bino okusingira ddala ekyaleese abantu okubeera nga banyiiga kubeera nti oba kyewali badde oyita exclusion of major opposition figures, nti ba opposition figures abaali badde batuuyanya Suluhu bonna yabajjamu yabawandula, ngeri ya Anita Among n'asibisa Tundu Lissu, oyo n'amusibisa wa Chadema, n'akwata ne vice we naye n'amusiba, n'akwata owa SCT ekibiina ekirala naye n'amusiba. No, teyamusibye oyo, yamuwandudde mu buwanduzi, yamudisqualifyinze titagwanidde, tasaani, talina bisaanyizo mu presidential race. Kakati munange race nesigalamu ye yekka n'abalala batalina makulu. Kakati munange obwo bukodyo bwe bakozeseza wano e Kampala, obukodyo bufaanaganamu newankubadde nti muyinza obutakitunuulira nnyo, naye obukodyo bufaanaganira ddala, kubanga kigambibwa okuba nti ababaka ba NUP bali eyo mu 100 abatasobodde kubeera nga beewandiisa, ate era nga ne ku mitendera giri okusunsula kuli okwa wansi bavubuka n'ebirala bibadde bijja bibaawo lwakuba nti mubadde temubiwa nnyo makulu. Kakati akantu ako kafaanaganira ddala, kyolaba nga akatabo version eno empya Gen. Museveni gy'alina kirabika Suluhu naye yafunako ddaka kopi. Kakati munnange e Dar es Salaam poliisi bwetu yakubye amasasi live ne tiya gaasi okusobola okubeera nga egumbulula abeekalakaasi. Kati wano e Kampala ebyo bisuubirwa, naye ate era still waliwo ekirala kibaleese. Bano munnange baleese kafiyu
balangiridde kafyu. Okimanyi nti kafyu yalumye dda nti wano Uganda ojja genda okulaba nga amagye gasazeeko wonna wonna era nga bakugamba kati kafyu. Nsuubira okuba nti nga bwe kiri e Tanzania nti abantu tebaalinze na kulonda, bo olunaku olw'okulonda olwatuuse baatuuse na kwekyanga na kusamba bubokisi. Nga bwe walaba kugamba mu ngeri y'okwekyanga bo tebaagala bya kulonda kubanga abantu baabwe abaali badde ab'omuzinzi mu kuvuganya babadde already bamaze okubeera nga babeera excluded. Kakati mu nsonga eyo nga bali sidelined ko bo nti tetugenda kubeera nga tukkiriza. Kakati eyo yibeta protest vote. So nga tejjukira Abatanzania tubadde tubalabanga obuolyawo baweewe naye muganda wange. Kakati embeera eriwo nti internet access eno muganda wange has been broadly disrupted across the country. Twogera ku ggwanga erya Tanzania ti internet bagijjeeko akakodo ka Museveni mukamanye bulungi nnyo. Kakati awo ne Tanzania yonna bagijjeeko na internet era nga ba civil servants n'abayizi abakozi ba gavumenti n'abayizi bonna ne babagamba basigale ewaka ennaku z'omwezi nga 3 Oktoba mubeere ewaka kubanga muganda bwange eggwanga ligenda upside down. Singa Tanzania basakisiidinga, Cameroon ne basakisiidinga, kijja kuba kinene nnyo oba kitegeeza kinene nnyo wano e Uganda mu kaseera ke twolekedde kubanga yagalagaana bano abasajja gwe batwale nti tebasobola kuyita ku mbubbo nga tebeesokodde nti gwe byokubba akalulu bo baamalako dda balina okubanga bakabba naye abantu bamaze okubeera nga bakkiza Robert Kyagulanyi Ssentamu okwetooloola eggwanga lyonna era bonna bamanyi ani gwe balonze this time bonna nga bassa kimu. Kati abo abassa ekimu be basuubirwa okuba nti era bajja kuba basitiikinga ku protest vote era babanje obuwanguzi bwabwe. Kakati munnange nga bulijjo bwe kiba nti ebibiina ebirwanira eddembe ly'obuntu omuli Amnesty International batugamba nti abantu babiri abafudde kuliko omusirikale owa police n'omuntu owa bulijjo civilian era nga byonna birina connection ku kwekalakaasa. Kakati munnange ensonga eno ojja kwebuuza lwaki kino babadde balina okubeera nga bakikola kubanga jjukira nti ekibiina ekiri mu buyinza ekya Chama cha Mapinduzi CCM kino kibadde mu buyinza okuva lwe bafuna independence era nga kino ebiseera ebisinga obungi kitegeeza kibadde nga kirina engeri gikikolamu ebintu byakyo. Kati essaawa eno Samia nga yaaliwo alaga nti ate asusse bwe yandikomye. Omanyi bagamba nti Katonda bw'aba anaakuggyako oba anaakwavuwaza asooka kukubuza amagezi. Gulaba omuntu ng'akola ekintu n'ogaka kino akoze kyaki kitegeeza nti Mukama Katonda amuvaamu. Kaakati nga bwe nkutegeezezza nti okuggyamu major opposition figures n'ebibiina eby'amaanyi ba candidates kino kyaleeseewo international condemnation nti ensi yonna yakivumiridde naye nga bannansi nga bwe kiri nti munnange nannyini mufu yakwata ewabunya bwe kityo bwe kirina okuba. Bannansi ba Tanzania tebaalinze meeri tebaalinze eki tebaabirinze ebyo wabula bo baakedde ku makya ne bagamba nedda tugaanye. Kyakulabirako kyamaanyi nnyo ekyo. Kafyu nti byonna bye mukola mulina okuba nga mubitunuulira ti kafyu. Nejjukira nti e Cameroon nabategeeza nti already Kiroma abantu bagenze ne beebungulula amaka ge mu bungi nga tebaagala ate amagye gajje gamuyoole gamutwale. Kakati wano Uganda
mukimanyi bulungi nnyo nti baagala nnyo kibayita house arrest, nti ojja genda okulaba nga Robert Kyagulanyi tebamukkiriza kuva awaka, naye kiba kitegeeza nti ne sayidi eyo walina okubaawo kitwalibadde tuyita protection, nti tewasaanye okubeera ng'abantu just balabayo bulabi, tulabe bulabi ng'amagye gagenzeeyo, naye jjukira nti ate era ekyo bwe bakikola kiraga bulazi nti akalulu bamaze dde okubeera nga bakola ki, nga bakakwatamu. Kakati munnange kafyu e Dar es Salaam yatandise ku 29 Oktoba, era nga results ez'akasooka okubeera nga zifunikawo, wuliriza bulungi ng'era bwe kitera okubeera wano e Uganda, nti bagamba nti Suluhu Hassan sofa bamuretingira ku 96.99% nti ebitundu 96 n'omusobyo n'obutundu 99 okubeera nti akyaleebya, naye nga baakabalako constituencies 8 constituencies 272 zebaakalangirirako 8 zokka zikyali ntono nnyo, nekyongera okukulaga nti bano koddeyo ezo ze basuubira okuba nti oba oliawo gyasinze bajja bagattagattayo. Kati ne wano e Kampala akakodyo ako General Museveni akakozesa nnyo, basooka kulangirira constituencies ezeeyo wano e Kampala ebyawo ebiseera ebisinga obungi tetubifuna na bifuna, tebabirangirira, bagamba bugambi tebikyagasa, yawangudde dda. Kakati munnange nti okwekalakaasa mu kugenda mu maaso, bano batugamba nti abamu ku beekalakaasi bapulaninga ate okweyongera, kugamba nti okwekalakaasa abeekalakaasi bakyapulaninga okweyongera okwekalakaasa, era bagamba nti newankubadde intaneti baagiggyeko naye bagenda kuba bakozesa apps kakati nga 0 coordinate, bagamba nti yegenda kubebakolera wano e Kampala. Abaana mubalaba ku mutimbagano nga bagamba nti singa bajjako internet app yiino wakiri esobola okukola mu meters nga 10 w'oli, kyobubaka ebutuuka ku oli abongerayo ew'oli n'abongerayo ew'oli, tikasawo aga busobola otambula mita 10, kiba kitegeeza nti oba kilomita emu, kiba kitegeeza nti awo wokka wabeera wamala, kubanga abufuna nga ali awo asobola okubongerayo genda ewalala. Kati app eyo bo bagenda gikozesa era gye baliko, kitegeeza nti newankubadde baggyeko internet naye abantu obubaka bakyabufuna ku masimu gaabwe nga bakozesa 0 okusobola okubeera nga bacoordinatinga. Okitegeera wano e Kampala internet definitely babeera bagenda kuba bagijjako, naye kyentegedde nti kafyu oyinza okwesanga nga bagirangiridde wano e Uganda, kubanga ekyo kiri evident okusinziira ku ki ekigenda mu maaso. Anti bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Kakati bino munnange tubibayitira mu sinti mawulire nti no Tanzania bali mu kwekalakaasa kiriwe ekiti okukoppa. Bagamba nti si kibi naye enkoppa gy'okoppyemu yesinga. Cameroon tubasabira naye nabo tubaako kye tubakoppako. Wano e Uganda okusinziira ku kwekalakaasa okubaddewo, kubanga okwekalakaasa kuli mu mateeka, era wano Minister wa Internal Affairs yakyogera, Kahindo Tafiire yatugamba nti okwekalakaasa kuli mu mateeka. Kakati bwe tuba twekalakaasa kitegeeza tuba tuli mu mateeka, kikitegeeza tuba tubanja ekyo ekyaffe, obwenkanya bwe tuba twagala, kubanga tebaagala twogere ku kigambo ekyo. Kigambo okwekalakaasa bwe bagamba mugenda kwokya bizimbe, mugenda kukola kutya, nabano bagamba bagenda kumaakinga, naye obusungu bujja kuba nti n'abasirikale bajja okubakubamu amasasi nga bwe kyabadde Tanzania. Kitegeeza n'abantu bajja kuba n'obusungu obw'amaanyi ennyo eri abo ababakolako obulabe. Waliwo omusirikale omu e Tanzania ye yasaze edda nadda ku sayidi y'abantu era obubaka yabuwadde, naye nga tunakubeera nga tutunulayo eyo kyoba omanya nti nga bwe kutegeezeza nti bagamba nti bantu 2 bokka abaakafa, naye abamu bagamba nti basukka mu 2. Akati
ba government officials bamaze okubeera nga bakenolejinga nti ddala okwekalakasa weekuli era nti newankubadde tewali nnyo maloboozi kuva mu gavumenti naye kiri evident tebali ku bwonkenke bw'amaanyi nnyo okuba ne Samia kennyini kigambibwa okuba nti ali eyo yeekukumye mu ngeri y'okutya. Agamba ki kino abantu bagaanye naye nga jjukira nti kibiina kino ekya Kyama kya Mapinduzi singa kiva mu buyinza kitegeeza nti kijja kuba kitumidde kubanga bano abantu baleka bakikooyera ddala. Kakati munnange tukyalaba impact ekya unfoldinga tetumanyi oba kinaaleetawo reforms fena kye tusabirira Tanzania, Cameroon nga bwe kiri wano e Uganda naye nga nze nsuubira okuba nti olunaku lumu amawanga gano asatu East Africa agaasookera ddala original Uganda, Kenya, Tanzania mu East Africa nsuubira okuba nga lumu gajja kugenda mu kwekalakaasa gonna omulundi ogwo baali bagezaako ki preventinga luli bajenzi bwe bagezaako okubeera nga Kenya beekalakaasa naye tuzo okiraba nti kitegeeza nti eyo kali kyegenda esaasaana buli wamu. Samia bwe yagaana bwe yakwata Balinayitwe yakwata ono omukyala bamuyitaani munnamawulire activist bwe yakwata Munnayuganda yagamba nti bamurepinga Tanzania ne bannamawulire b'e Kenya bwe baali bagenzeeyo kukuwulira omusango gwa Tundu Lissu walaba nti amawanga gano gonna gaali concerned banna Kenya abakwatibwa wano era abantu bakyabajjukira bulungi nnyo. Kati ebintu ebyo byonna bisobola okuvaako spark muganda wange kubanga Kenya yo ate abadde abakomako Odinga oyo ye takyaliwo kubanga yabadde agezaako kubakomakomako olumu naye kakati muganda wange kitegeeza nti ekintu bwe kinaabaluka kijja kubaluka. Wano Uganda waliwo mwannyinaze omu ku mutimbagano eyagamba nti musabe nnyo Kyagulanyi kye yatandika akimalirize kubanga singa takimaliriza omulala ne kigwa mu mikwano gy'omuntu omulala ate kiyinza okubeera ekibi ennyo. Obubaka obwo bwali bw'amaanyi naye simanyi nti oba abantu baabuwa amakulu naye ng'obubaka obwo bwali bw'amaanyi timusabe nnyo Kyagulanyi kye yatandika akimalirize naye singa kimuva mu mikono ate nga yagamba nti ajja tuka ekiseera nga takyasobola kontrolinga abaana nga takyasobola kubanga bagumiikiriza ekikola ekimala. Kakati munnange nkugambye nti bino byonna tusuubira okuba nti wanaabaawo impact eziyinza okuvaako reforms era tusuubira okuba nti kituufu nti Samia bwe kiba nti kalulu nti kakabala kumulangirira bajja kumulangirira naye bannansi ba Tanzania kiba kitegeeza nti kati awo balina kulemezaamu bulemeza ne Cameroon ne balina kulemezaamu bulemeza era nawane Uganda kuba kulemezaamu teri kusirisa mu ngeri ya ddembe. Tife twagala ntebe yaffe twagala ntebe twagala buwanguzi bwaffe. Abantu bonna balina okusaba ekintu ekyo kubanga bagamba nti munnange ekiwoomereze kizaala enkenku nti bano balabika kaakati baawoomerwa obuyinza ne badda ne mukati nti gwe oba olowooza nti baneekuba mu mutima tebajja kusobola kwekuba mu mutima kubanga Museveni zimugiraba mu East Africa yalya ewa Ruto kati yiye ewa Samia Tanzania Sudaani nabo bali mu kwerwanako bali mu kunyigirizibwa naye bali mu kwerwanako era emmundu eri mu kutokota nga bwe nkutegeeza nti Sudaani emmundu eri mu kutokota. Rwanda nga yo eyinza okuba nga eri mu kaseera akazibu naddala ak'okusalawo singa ebintu biba bize kifuula nnenge kubanga kiyinza okizibuwalira okukyusa emmundu oba okukwata emmundu ezitunuuliza Uganda olw'ensonga nti wano e Uganda waliwo ate era abaagala okugenda nabo eri bakwatemukko mu kintu. Weebali era Kagame yaboogerako bakandiho abatya temwerabira. Kale kwegamba okutunuuza emmundu eno bwetaase bano abanonooza eŋŋanda nti anko bayinza obutakikola kubanga already balina interest wali
e Congo. So nga ate era America okusimba amakanda e Congo era kiyinza okuba nga disadvantage eri General Museveni. Disadvantage nene nnyo eri General Museveni n'okusilensinga Rwanda oba okugi incapacitating okuba nti tesobola ate kukyusa bwanga kuboolekeza Uganda. Kubanga awo ebanga ate egaziya ekintu ekinene oba etankula ekintu already kyeraba nti tegenda kufunamu tekigenda kubanga kigikwatako. Dynamics zikyuse erabika eno yenkomerero eya dynasty. Dynasty erabika yenkomerero yaayo. Sigenda kuzukawo nnyo wano muganda wange tusakale mu buzza pezida kwado ku Uganda atulagira bulijjo akuume.